nti oli mukyala wo kiba kinaki okimanyi makula oba kumala n'ebbanga ddene okimanyi makula mbunani kati nsobola okukola application n'obufuna asali yesimbye makula ebintu bino muleko makula abalakalega ka miliyoni 2 onokamuwa nyinza okugira mu kakodya akala wamma yoli wasenendeeta emboozi banasobola emberenge nyingiddewo oze sokamba ene efik media mugamba mutya bannange basajja muli bulungi nina ekizibu kyenina kyendabye wiikendi njagala tukyogereko twagala kwogere ku bugingo yigana atya sweetheartiwe oli timu ki nayagala makula gwoli timu ki nze ndi wa sweetheart w'omukama oli timu tedi kasalewa oli timu ki esuwa era ku kikadde kitegeeza ndiwo omwali ku mazima oli mwani ndiwo omu owagirani bannaye makula yali makula awetandikira yona byagamba nga tunatandika kiboozi abaana bagamba nti omwaka guli namakula yabireeta guno makula yakoze eki awo wenyini tusobola okugira ku kyokulya nga butunyumyamunye njole lumwezi ange twagala kumanya emboozi egenda mu maaso otegedde olunaku temumalawo embereni ebyokusooka okuva mwaka ngezi oleso kyayo musibe mukaveera oyo kyayi widde bulamu abulidde twagala kutandika wetoti kantandike naawe nze ali ku kituufu yayingirira omuntu nange n'oluwa lugoye mu nju nyerukaddiwa balugjamu webale nnyo kale tulujje mu lugoye omuntu wakaddiwa nga battamutte waliwo bebanika ne babeera biraweeru aliwo basinga okujjukira aliwo abaana babasamba mupiira ku kisaawe ngeri mugyewo jjajja mmwe temwerabira naye tedi tenafuuka jjajja tedi alimu embaga anti mulaavu abajjajja ate olweyo olukadde manye ensonda nedda kintu kyonna buli wekikaddiwa newakiba kale tugeze sirugoye TV okoze ka TV ewaka bweka kaddiwa katandika opapala kawate katyamba oludowoozi liri naye ate okatawo wamakanika takasuula kwonna yajjamu ebyuma ebiki wekyogamba baleeta kapya entikazi TV z'okunyola webale nnyo bagikuleetera ogikozesa ogikozesa enkadde oyagala yakukiseera okozesa enkadde njagala tuwe facts kati ani ali ku mazima bugingo ali bugingo ulidiye musajja omuzi w'emisaa omulala ali ku mazima Susan Makula atya lwaki Susan Makula oyo ali ku mazima asanze ekintu kye kiyanjebuse n'akikumaakuma n'akizengulunengeri gyakikubyekubyemu mulaba omusumba ennaku zino bwanyirira musumba anyirira Susan Makula soka owulirize bulijjo omuntu wagende omusiraamu wagenda emekka nadda waati siya tasigala kyekimu wabada wabanga ali mutono abantu bamuyita haji makula meka ani haji bujingo ali musumba alimba biri oli musumba kati
tajanyirira ennaku zinaggumira mu suuti nga ddala bba w'amakula abomubabiri atya yawasa mu kanisa namaani ajja nino mu tradition akwata naye nawasa jeza bana abakazi aba alina omukazi omuyima bakoze divorce baligikola wabana ababiri kibi anti musumba tekikkirizibwa amateeka bakolesa ekisooka 7 egamba etya kale buli musajja alina aba n'omukazi omu na buli mukazi aliba n'omusajja wo ate awo entandikira bulijjo nazzi kuno nga tukula buli omuntu ayali omuyivu ebiseera ebyo okutandikira mu siniya 4 siniya 6 ate afunye diguli abeera waki wanjawulo bakusanga ng'oli ekikajjo ng'otambula nga wasoma diguli yo n'ogiteeka wali kacyayi kanoze sukaali era buli akawulokaddeyo wange era buli omu agamba kacyayi kanoze sukaali kwamenyera bwere kyayi mwamusibyemu muganda waffe oyo bujengo alina diguli mu theology yagisomerawa ku Kayiwa International University yonna gye yali si ya ddiini naye ate byeyasoma ate abikubye eddiini ey'obukatuliki n'obupuresitani y'ekikrisitaayo egaba mukazi w'omusajja ki yaleesaaba diguli bwafa era towasa bwafa nga tomuwadde divorce waliwo vaasi gye nalabye mu bayibuli ng'egamba nti omukyala ne bw'aba tannafa n'owasa oba oyenzi nedda bukiri omukyala ono kyeyerabidde lwaki tegiyagana divorce temujjukira ngoyayayo kya bayibuli paka yabeesa mukingo yekya bayibuli yababuuza nti muleete bwino akavidiyo akyogera ani akyogera nagamba ebintu ebimu bibuzaabuza mu bayibuli naye kanaye ako akantu ako kamubuzaabuza alabanga agala jjeyo kana akabasiraamu naye yasoose okusooka kujja oli omusumba eyawasiire simasumba bugingo talina nsobi gye musumba talina wuliriza okuwasa alina omukazi omu ye Susan Makula oli omulala nga tebanabata okusa ku bufundu nange okwaako njagala twogere bwe bugingo yeeganye Makula yeganye makula bugingo yeeganye Makula aye nagamba Makula kyo Makula Susan ono wange gwe mmanyi owo yagambye nze bannange nze saagenze kunyanjula nagenze kunywa kacyayi abantu bange waliwo atalaba ku mukolo nga abantu banywa kacyayi nga tekuliko omwogezi teyagenze kuki bulijjo obukyayi bwa bulijjo bubaako aboogezi mugendeko mu bifo ebyebberi nga gye baawe naye kasooka embuuze omusajja ono yayanjulire okukyala kwali kwekyebanga okwanjula kwaliwo honarebo yaliko honarebo tekwali kukyala oba okwanjula tekwali kwanjula baali bakyadde kunywamu kacyayi kati kino kiba kitegeere bwe baba akyala kunywa okwagalani bayambala traditional ani agwa bugingo bbawa Makula Makula Susan ye mukazi gwe tumanyi ye yaliwo lwebweyo luli olwayandibusole kino kyentegedde Susan aleka ye mukyala aliwa webale nnyo kati Teddy ye mama w'abaana yenjawulo eriwo nayesanga nawe yenjawulo gyendaba mumateeka omwana yasiisa agagundi emberenge ziriwo tezinyuma kussa mukono agashaliya y'ekikristaayo awo bugingo newaba afa atya oba sembeza kusinga naye nze kisinga okunyumira zinyuma nakussa mukono endiga
enjira zibeera mu kyaki ne zikuba engalo. Yagambye kaloke ketwatadde akagoze ku Fiki Media abo banjogerako balinga abasomali bakubinga abo endiga nezikubinga balinga eziriwa zongerako Bufuluuta. ezayoweri ezenyini ezo zayoweri anti egundu Yeseri. Yoseri Musumba talina nsobi yonna era bayimirira nagala banjogeddeko balinga kino bakiwa busungu naye nga Musumba kyeyakoze omuntu yenna alina obwagazi omuntu yenna alina obuki naye ani agikoze ali exemplary Yakoze okwegaana makula bwagazi. yamwegaanye Teyagaanye teyegaanye makula mutukwate bulungi Musumba yagambye sayandidde makula teyamwegaanye ye ng'omuntu Tegeza si mukazi we. teyagambyeko nti makula si mukazi nako nsooka embuuza ekibuuzo bambuuze buuza nze omuntu okulaga nti oli mukyala wo kiba kinaki Okimanyi makula. oba kumala nebbanga ddene Okimanyi makula. Mbunani kati nsobola okukola application. n'obufuna asali yesinye makula makula bananga ebintu bino muteeke omuleko makula abalakalega ka miliyoni 2 onokamuwa Nyinza okugira mu kakodya akalala. wamma Yoli Nendeeta emboozi. Nga bwe munyumiza omupiira gwa Arsenal. Agamba mwana gwe. Oyo bw'aletera obuleego obulega buli mu ate amakula ka miliyoni 2 katolaba akaleega obulega ku saizi yako ka miliyoni 2 onagenda munywera kukumanga nze nkugamba. kumanga Kampuni. olina VAT eriko praise god ayina VAT emotoka emprekozi eriko praise god nakambuuza kukinga agenda kwebuuzaako atya kukyaki yawezaako kuki ku mukyalo owuwe bamubuuza owaali Mukyala we. ani Akkiriza. mukyala we kitegeeza mukyala we ani ate okulambe yoza atya mukyala we omusumba alina omukyalo omu ani Susan Makula ate yamwegaanye Ate yamwegaanye. teyegaanyeko si mukyala we yegaanye bino gana matu g'embuzi ge mubadde mumusibako nti yamwanjula bakyala kunywa kacyayi n'ayita n'abagenyi makula. ali firi Kyasobola. tolina miliyoni 2 za kaleega alina emboozi tolina miliyoni 2 naye kakati njala tukanye kimu omusango bagusimattuka zibagunyi banagona 10 awo tewali musango gwonna olowooza sibali marriage act mu byaddala ayo bwedda tuli mu byaddala sokotulya musango kyo gwa marriage act bw'oyingirira abafumbo osibibwa emyaka eyi pozi nga ffe tunatuuza ekooti oli kooti endawe eyinza omuvunaana okuvunaana marriage act ebyogeddeko zonyini kooti zigenda muvunaana tekijja kubeera se era santi bakisoboka twatuzaano kooti yaffe tumwevunaanira olina bwoyinza muvunaana nsobola okubalooyawo empango wikejero kyetutuuza kooti kooti y'abantu ekyatutuuza kooti yeno y'abantu omukulu gye yasindika omusango genda kutuula wiiki ejja bagigumiikirize linzako kati wiiki ejja omukulu yeno kooti gye yasindika omusango olunaku olwokutaano tugenda gituuza ali mulamuzi nze tusooke twelondemu ani mulamuzi ina saidi nabano balina saidi agenda kubalooya wagundi ayinza jjaaji
nze siina sayidi Nzijjaji. ate guwagira Teddy era nejjaji osobola wagira omuntu olaga togamba balina kyogamba owaddewe nga banyigiriza Teddy nga gwe mulaba asoke mawulaba bakinyumira ngala okulaba oba kinanyumira ekyaki ekyobwajjaji ate kakati bambala ki bulijjo bambala bisiimuula omwana sirimuweerera ku bajjaji bambala bisiimuula Abajjaji babuweerera. omusabo guwedde Omwoyo akubeera ani awangudde nangirira lwakuna lujja olwamini lwakutano lujja kooti egenda kutuula eno si ye kooti gye omukulu oli gye yasindikamu Omusango. omusango oli ow'emagere okiba nti makula akyapa kibamwanjula banaye tukkirize naffe tukyasobola okuvuga omugambanulire okuvuganya kwalibaddewo naye miliyoni 2 zakaleega oza akyakambala kati ayambala ka miliyoni 4 munyumiza kaali kamu ak'ebbiri n'addayo mu bubwe obwemmeka kiwaye Abali. Oba omukulu 2,000 zayita miliyoni 2. kaleeka ka miliyoni 2 kekololako kaali katya abaana kali automatiki Aye kayira. keyambaza abeerawo ne kabuukako pyu Yasimatuka ebigambo. Yerabira. kali automatiki kegolola ekisooka buli mbeera y'obudde Okwegulira kati ne kagirawo ye katoba ne keyisaako paasi. like kegolola ekirala mu buli mbeera ya budde kafiitingawo bwe buba bunyogovu kakuwa ebbugumu mu lufuutifuuti kanyweza Obunyogovu obwa winta. Fete tuli mu winta tufuna waliwo era embeera wetuuka abeera ku mazzi ekibira kyakaseera. obubeera budde nga obanga bwamusana akawewo nga keeta kugamba omusumba katirindako waliwo kyense njagala oyogereko buba budde bwa musumba kankyogere naali kyogedde